Okay muntu wange nyongera okwebaza olunaku olwaleero tuli ku kyalo Konko wano tubeera Buyikwe district egombolola baliyita batya Wakisi division. Wakisi division. Agange nze Muzungu David ndine Seruganda ono kyenekakasa nti abeera oba mukulu wange oba muto wange tujja tegeera. So nsaba obuuzeeko ku abatulaba. Abatulaba mwenna mbalamusiza mujje baleko gye mutuusaako engalo. Amanya n'eddoboozi kitya enkuba twaha. Kityo? Kitya enkuba. Kitya enkuba kibeera kitya? Kibeera kitya? Anti luggwayo lutya? Awo lwaluweddeyo kitya enkuba. Kiina engeri kiggwayo naye kale bantu bange amanyi Oluganda ojja tuyambako. Wali Big Chiwa abadde atuwa ssente empitirivu. Zitulemye oba oliawo tubuulizeko Chiwa ekigambo ekyo kiggwayo kitya? Kitya enkuba. Kitya enkuba. Kale bwana kitya enkuba twawa. Nsanyusa okubanga nkusanga tuline mukodomi wange Muzeeyi Kabyanzo. Tuzze tutambula ng'ekitutambuza okututuusa wano tunoonya we baaziika Sulaiman Mayanja eyali omuyimbi. Weewano weewano muli mu kifo kituufu. Yes sir. Entaana ye wano twamugalamiza. Yes sir. Sulaiman Mayanja yali muyimbi wa kadongo kamu. Kadongo kamu. Oyinza okuba alina oluyimba lwe lwonna lw'ojjukira? Zijjukirako ng'abasiramu bannaffe. Lutambula lutya? Okuluyimba? Yes. Nga we lutambula oba oli tuyinza okubeera n'atulaba naye nga talumanyi. Lwatandikanga lwalinga lwaki omuzannyo tujja kujjako tutandikire wali we yatandika ng'era ayimba nti basiraamu bannaffe abooluganda assalaamu aleikum. Basiraamu bannange abooluganda assalaamu aleikum. Okay. Yono wetuli wano essaawa eno. Yes sir. Yaziikibwa wano mu 92 ffe twali baana bato. By then walina emyaka emeka? 92 nalina emyaka 6. Walina emyaka 6. 6 mu 92. Ekitegeeza onsingako emyaka ng'ebiri. Okay, Sulaiman Mayanja yaleka abaana ameka? Sulaiman Mayanja abaana nga bagamba mbu Omuganda. Gwe kati bozaalibwa nabo benzaalibwa nako tugenda okutunuulira. Tuli abaana 13. Omuli taata yali yakola omulimu. Taata yali yakola omulimu. Abaana 13 ze bemmanyiiko be tuzaalibwa nabo. Era abatta abasigaddewo abalamu. Era abalamu bwe bali. Abaana 13. Maama gwakuzaala naye yaani? Maama wange bamuyitanga mukyala Namuyombya. Angela Wangabi. Okay. So bamuyitanga lwaki bamuyita anti kati yalinanga nikinemuze mbona musisi nani naye nga ye Namuyombya Angela. Okay, Namuyombya. Era kwabasinga bamanyi mbona musisi. Okay. So Sulaiman Mayanja lumu nawulirako oluyimba lwe bayita Omuzadde. Era nga tulaga nti ye azaalibwa Gomba Degeya. Kati n'ensigaza ebibuuzo bye neebuuza mu mutima nti Sulaiman Mayanja waba yazaalibwa Gomba Degeya kijja kitya ate okubeera nga ye yaziikibwa eno Konko mu Buyikwe district? Kati enkole ekintu ekyo kyajjawo lwa nsonga bweti nti yalina muganda we gwe bayitanga Haji Sowedi. Haji Sowedi Mukasa. Yes sir. Haji Sowedi Mukasa wava Egombe Degeya n'atambula ng'omanyi abasajja tutambula okugenda okunoonya emirimu. We yatambula yatuukira Konko. Kati atuuka e Konko waaliyo ekyuma ky'amajaani era kiri mu maaso awo. N'ajja okunoonya emirimu n'afuna omulimu mu kampuni n'atandika okukola. Watandika okukola ndowooza mwaka gwalinga gumu atandise okugula ebibanja bye. N'ajjukira nti Egomba kubanga baazaalibwa abaana 6. N'ajjukira nti eriyo mutrowe gwe badde bakwatagana ennyo. N'addayo Egomba
najjayo muto we bamuyitanga Musabbali Mayanja. Musabbali Mayanja. N'amugjayo n'amugamba jangu tugende eno eriyo emirimu egy'okkola tugende. Era ne muto we teyagaana n'amuwuliriza kuba naye yali mukulu waabwe ng'ate mu kika munene nnyo yasikira ne kitaabwe ono agisowe. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall. Otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School. Essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar. Nsago, Nakawuka Road. Kitaabwe yali ani? Kitaawe bamuyitanga Abudala Kinya. Yes sir. Taata w'abajjajja. Kati munnaye n'amugjayo ne bajja Ekkonko wano era yatuukira mu maka ge gaali awo ne basooka babeera bombi. Era oli n'ataane ne batandika okukola eyo mu kyuma ky'amajaani. Batandika okukola ne bakola. Kati ono Yorode yali aguze ebibanja bye 3 n'agulayo ekibanja ekirala waggulu eyo. N'amugamba muganda wange nga naye olina family, olina omukazi. Nkuwadde kino ekibanja tandikira awo naawe. Era ku kyalo kuno ne babeerako abanga ba Luganda. Soweedi n'oyo Musabbali. Kati era Musabbali ye ne batandika kugamba obulamu kambuyita obulamu obupya. Ne batandika okuzaala abaana. Kati ng'egomba ndowooza balaba okudda egomba nga kibazibuwalira. Jjukira baguze ebibanja byabwe ne basalawo ne bagamba katuteeke n'ekijjawa, tuteeke ekijja wano Ekkonko. Kubanga era agisoodi yasooka n'afiirwako abaana nga batototo era ne babateekawo wano. Ekijja bwe kityo bwe kitandika. Kati ono omukulu Sulaiman Mayanja ajjukira kitaawe amuzaalira Kkonko. Batandika bakulidde Kkonko buli kimu Kkonko egomba bagenda just bugenzi kuziika nti eriyo omufu ne bagenda ne baziika ne badda. Ne batandika ne bazaala abaana baabwe. Abaana ne bakula naffe ne batandika okukola ki okutuzaala kubanga nzona bataata ne batandika naffe okutuzaala. Kati ono engeri yawangalira ennyo mu kibuga yalinga Ntebe gye yawangalira era abaana abasinga gye yakola ki gye yabazaalira. Paka we yatuuka kugamba kweyembeera n'atandika okulwala naye nga ye muntu ye ali wa mu kibuga era kitaawe wano yayokanya kitaawe ng'akyalina mwana muto omuvubuka ye n'akola ki n'alumba ekibuga engeri yalina ekitone ekyo n'atandika okukola ki kuyimba. Kati era we yatandika okulwala jjukira ffe awo twali baana bato. Nze kyenzijjukira nti nalaba ng'amaze okufa bajja okuziika. Jjukira nze nali myaka nga 6. Ne bagamba
kubanga no waffe bamukazako mudongo yafudde olwo manya bagamba ni Sulaiman Mayanja nga bamukazako omudongo era ffe mu kika tetumuyita Sulaiman Mayanja bamuyita mudongo agamba mutabani wo mudongo yazadde omwana lyakala mudongo engeri gye yali yekubira endongo ye kwegamba kyekyo lwaki ye tebamwiza gomba nti bajjajja era ge malaala ago. Okay, era tusembereko ne wano tulabeko ku bakadde bano be bakadde ababaza Sulaiman bano be bakadde be ono ye ani ye Mukasa Sowedi oli ye Musa Bale taata wa Mayanja mwenyini wa Sulaiman Mayanja ono yaleeta oli ono yasoka ku kyalo kuno amala ofuna emirimu gye n'agamba kankime muto wange aliyo gomba londa bulunzi nte n'agenda n'anona muto we n'amuleeta Musa Bale n'amuleeta era oyo amaka ge gali wali waggulu ng'ewa Muzeeyi William gali awo ge maka ge. So bantu bange tukyali eno ku kyalo Konko wano wetuli kino kyekijja kya omugenzi Sulaiman Mayanja ono ye taata we amuzaala ono ye taata we abeera muto mu buwangwa wadde ye mukulu wono kati wali oli ye Sulaiman Mayanja ekijja kinene nga mwami Kabyanzo waliwo asambirayo yali boola boola bwe yafa baateekako omupiira yali musajja nnyo wa mupiira nga ne mu kikaali asulamu olw'omupiira naye ng'ate musajja yali akaddiye naye nga ayagala nnyo omupiira kyova olaba baateekako omupiira ogwo oyo bamuyita Musa Bale mwana mutabani kugamba bano bonna baganda ba Sulaiman alinako bannyina baganda be. Kati guno wenkeera nga nange ndi musambi oba gombuze gwe tugenda okusamba esebo abanabyabufuzi tebakozese guno kubeera nga balimba abantu n'ebibbaluuni anti tutuse mu kiseera ky'okulimba ne basalawo ne bagira guno nti bakole ki esebo naye mwebale kuuma buwangwa tubukuumye kati mumwongerera muddi ku mukka muko ogwo era ogukendeera tugezaako kola ki bagutwala wali ebbomba ne tupikamu ne tugongeramu nga gukendedde. Kati we gutuuka nga gufudde mujja kumuleetera omulala kyetwayagala kijja kuba kugamba naye ajja kuba musiimu kubanga omupiira guli kumpi mu myaka 2 guli awo naye ajja kuba musiimu. Badde nkyewunyiza wengulabye kale bantu bange ndowooza abasinga waliwo abagamba abasudde yaziikibwa n'endongo we yaziikibwa n'endongo n'aziikibwa ne kadongo kamu simanyi oba n'ono yaziikibwa n'obuwagizi ne bugwa tugambe nti byebizibu byetusanze manisite esanga sizoni zino ez'emabega lwaki oyogera ku Mani City nga ne Mani U eri kameramani wange olw'obumpi tasobola kulabikira mu vidiyo ye muwagizi wa Chelsea anyikiriza naye nga tukyali ku kyalo Konko waziikibwa Sulaiman Mayanja we tusanze ekintu kino so ndowooza bino bireme kubyewuunyisanga nga musanze ekintu nga kino yono kye yali akkiririzaamu ndongo tetumanyi oba naye endongo yali oba yavuga oba bamuteerawo endongo yo kino kye yali ayagala n'asalawo nti nze wenfanga omupiira gwe gukolanga ki ng'ekijjukizo endongo bagiteekako ne yamala neekola ki emyaka engeri gye giri nti mingi ndongo nemala kugamba neevula neevaako naye nga naye mu kusooka omuziika yaliko. Musobodde okufunako ku muntu adda mu kitone kya muzeeyi oyo akyatubuze akyababuze mugira mwongera okekeze nnyago obaolyawo kubanga wangambye nti mwe yakola omulimu ne mufuka 13 muyinza okubeera nga mukola ki nga muva omuntu asobola okuzzaawo ekitone kya muzeeyi Sulaiman Mayanja. So bantu bange nammwe abalala abali eyo
n'abayimbi nga baatuva ku maaso waliwo ng'endongo baagiwumula baddeeyo mututegeezeeko mutunoonye mu inbox tujja tutuukayo munaye we tutuuse wano waliwo obulabe bwonna bwe tukoze tewali so effe interest yaffe eri ekyo otuukako wantu kubanga wano batugambye nti kukyanga Sulaiman Mayanja agenda mu 1992 emyaka ndowooza gibeera nga 33 tewali yali azeeko wano nze ne mukoddomi wange nze naziika Big Chiwa wuuyo ye naziika era abayimbi benzijukira abaziika kwaliko Christopher Sebadoka kwaliko Livingstone Kasozi benzijukirako ab'Entebbe Gita Singers ndowooza nze nja kujjukirako muzeeyi muzeeyi Matiya Kakumirizi ne Dan bo baali naliwo nze naliwo direct era nagira nako gaali wayita eno gye tuyise oba wayitira nayita gye tuyise eno waba kumpi oyitaano bwoti so kale Big Chiwa tuteeseteese tulina enteekateeka ne mukoddomi wange Kabyanzo tumuwe program tukole olugendo lw'obulamu bwe kubanga abantu bano batono nnyo b'osanga ng'abadde mu kintu kino n'akyagala ng'asobola n'okubeera ng'afiisaayo obudde n'aba nga awaayo obudde asomeseeko ku bantu kati nga ffe abamu waliwo bye tutaalaba nga tunoonyereza binoonyereza twali bato naye ffe twali so kale bantu bange bwe tutyo bwe tulabise tubeebaza nti buli kadde mubeere nga mutuwanga ku budde. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakawuka Road.